Endobeso. Kugenda mu mukaagatanyirizo tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Omutabizi mama nkulamusiza. Oyogerako ne Kadimani na Mayanja ne Kabogoza ku BFM ekintu buli ky'omuziki ekisinga. Twogerako ne Joani. Yes sebo. Joani jebaleko. Kale sebo nawe jebali. Nkale. Aha, watu tunoonya. Ana inademba noonya nga nina ensonga zange. Nsonga kimukwa. Yangamba nina omwami yali ansuubizza okumpa omulimu nga mobile money. Nangamba agenda kumpa omulimu. Naye mu kumpa omulimu yansaba ekintu. Nangamba ayagala kusooka muwaako. Alyoke agumpe. Okay. Kali Joani. Wanji. Kakati mbadde nsaba. Tusabike ku bigambo. Kale mwanji kadima. Ready engeri gyeriko abaana. Yes. Ate n'abantu abakulu mulimu abatagala biwulira. Nansaba ebintu byange. Nange yansaba nange ne muwaako. Kati olwamala ngenda okuddamu okukuba amasimu ge nga tagakwata. Neebuuza kiki tayagala kukwata simu zange ate ngenda okulaba we yali ansuubizza okumpa nga yateekawo muntu mulala. Wera kusuubiza okuwa? Okunteeka mobile money weeri nga yateekawo muntu mulala. Yawaawo mulala. Ng'amaze okulya emyange aŋŋambye okumpa omulimu tagumpa dda ate n'essimu wengikuba takyagikwata. Kati mbadde njagala munyambe, mbadde njagala omukubireko. Bw'aba tampa mulimu nga mbyongerayo nga mwena mubaza nange. Oŋŋambye bw'omukubira takwata? Lwaki tomutuukirira maaso ku maaso? Ate naamusanga we nali musanga sikyamusangawo takyabeerawo. Naye kakati Joani. Wanji. Ani yagamba nti okufuna omulimu olina kumala balina kumala ku. Nange ky'olinawo ekikutaasa nange tenalina nalina byakuwaayo byange. Nalinawo kuwaayo nange kintaase kuba nali njagala mulimu. Naye si kirungi olala tokiddangamu mukwano. Nnerekede naye era kinninawo naye njagala mpa omulimu gwange owansuubiza ebyange tajja kulya bya bwereere. Omwami bamuyitaani? Omwami Jjunju. Ye Jjunju. Naye kiri awo naye mwami katumanawo n'okirabako abakazi twagala okuliibwa naye kiri akuguma kwegumya bwegumya kubanga nali njagala mulimu naye nga kiri tekiriika. Kiki? Kibi nnyo. Kibi kitya? Naye nze njagala tekirabikana mu bantu kubeera ne ssente zaabwe ndowooza. Naye nga tekirabika mu bantu naye nze njagala kimpa omulimu, njagala omulimu gwange. Omulimu ogambye yagugabira mulala? Ajja kumpa kubanga era gwe yansuubizza ate we yansuubizza wenyini wenjagala nange. Yene ennamba gye ndabako esembya ya 5 Iye. Tovaako nno. Kale se. Joani. Wanji. Nga takwata. Bwatyo. Muddemu. Kakati teyakutwalako wuwe. Kati ensonga mwazimaliririzaawa? Muloogi. Hello? Jebale mzeyi. Kale muno nawe jebaleko. Kale obulamu bulungi.
Obulamu bulungi muno ine sikutegedde. Okay, bampita Kadima wano ku Bukedde FM ekinta buli ky'omuziki Namayanja ne Kabogoza tuli mutabbizi wano. Ku beati. Njogerako ne Mwami Jjunju. Yenze munnange. Kakati Mwami Jjunju. Wanjisebo. Wano omukyala atukubidde wano. Yesebo. Bamuyita Magi. Ani? Nti bamuyita Magi, Joani, sorry. Joani. Bamuyita Joani. Joani. Joani atukubidde nga ayagala tubeeko n'ensonga ze tumumunyaamuko naawe. Yandidde. Ngambadde mugamba muti. Okay, Joani atugambye nti wamusuubiza omulimu gwa mobile money. Nagumusuubiza. Wanji? Wemba nagumusuubiza. N'otagumuwa. Ebisaanyizo twamusaba qualifications teyaziwe. Wanji? Qualifications teyaziweza. Qualifications musaba ki? Era ng'omuntu omulimu wabogendo muwe musaba nti leeta kino. Ara atugambye nti ebimu ku wamusaba okwegatta naye wamusaba akaboozi n'akakuwa. Sobola kola bintu bya kisirusiru. Akaki? Atugambye nti wamusaba akaboozi n'akakuwa. Jjunju sobola kudda mu bintu bya kisiru. Abali ate na ekyasinga omumalamu amaanyi mobile money eyo n'oteekako omuntu omulala. Ebisanyizo byamulemu okuweza kutuukiridde teyaweza byenjagala. Anti kyetubuuza wali oyagala qualifications ki ezisinga ku ekyo kyewamukola. Sibitenya byemumbuuza nze. Anti kakati agambye akubira amasimu tokwata ayagala mulimu gwe. Qualifications teyaziweza ate omulimu gwandibadde awo tegulina balala bagwagala. Kwali ku line yogerako naye Joani. Wanjise. Omukulu we yogerako naye omugambe. Jebaleko se omwami Jjunju. Kale. Kakati onneegaana. Ate okwegaana kinaawe biki by'oŋŋamba? Biki by'otadde? Onneegaana benna bye waŋŋamba onneegaana. N'omulimu gwe wansuubiza nagwo ogwegaana. Bisaanyizo bye wansaba. Bisaanyizo gwe teweeraba. Ebisaanyizo bye waŋŋamba n'enkikola. Waŋŋamba kunneebakako n'enkikola. Wakikola naye tekyatuukirira. Ate n'omulimu gwange ngwagala ntebo. Tekyavaayo nga bwe nali nsuubira ne mu mpapula z'amawulire nja kutuuka. Ndeeka n'okundeeka tekyavaayo nga bwe nali nsuubira. Ati nno bukyanga bya munyungu leero olidde bukyanga. Tewavaamu naawe balira mu bakati. Siriwairako njagala mulimu gwange ate ekyo ekifo kyennyini kye waŋŋamba era kyenjagala. Tewaza nti tewakitu tewawera. Ate saawera ki wala oyagala kundyanga ki? Wala oyagala kundyanga ki? Totuukirira toyimu kantu wadde n'akanigguusa. Kale naye nze njagala mulimu gwange. Oba bonna wookola mulimu gwange. Why? Omusajja agyeko mbutolimu yadde n'akaniguusa. Ekyo kirimba kyali kyagala nkyongere n'eŋŋaana. Omuntu waliira n'agweri n'afuluusa olwo akaniguusa muba temuli. Kyo kyali kimufuluusa, ekyo kyali kimugwisa eri. Ande simanyi. Ne kakati mulimu gwange. Ani ffe tukoze omulimu gwaffe tumukubidde. Ngenda kinoonya kale oba si kyekyo ngenda kikuba mu mpapula z'amawulire bajja kitegeera. Oba bonna baawa emirimu asooka bakola bwatyo kati nze siriimu. Tweyanzizza nnyo nnyabo. Nange neeyanzizza. Essansa mugigenze gitya ne Kadima Namayanja ne Kabogoza ku 96.3 Boot from ekinta buli ky'omuziki. Olidde kamanye koza n'owebbwa oyo bajja kwabika. olugero lutegeeza kifundu buzaabuza nammwe temutunoonyereza omwalo nooze muwulidde nga si mwangu kati kyetutegeeza nti omusajja alabika naye yakiyingira amanyi kakiwulire kijjamu ajja kukiwulira kale tetujja kubanga tusukako wano yenza bulute mukoza Kadima nze Namayanja Priscilla nange Kabogoza sana obuna kabululu from nkomawo n'ekibimba ennyimba mwenda ezisinga okwokya musule bulungi.